Mwinjira ya Mukama Katonda omulungi era mbebaza emirimu gye musobodde okukolako wiiki eno ate era nsaasira nnyo mwenna abafunye ebizibu abakyayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo basebo ne bannyabo mwenna mbasaasiddeko nnyo. Nsaasira nnyo abafiiriddwa abantu baffe, nsaasira nnyo Legal Fraternity mu ggwanga wano olw'okufiirwa looya munnaffe munnankyukakyuka omulwanizi w'eddembe ly'obuntu wa Mary Anthony Boa yafiiridde webweru w'eggwanga. Kikyalo nnyo, kikyalo ddala mwenna basaasirako nnyo era nsaasira nnyo abatuuze bange Mukono North eyo olw'okufiirwa. Tufiiriddwa abantu nga 4 weekend ate nga bonna bannankyukakyuka baganda bange Kasaya mbasaasira nnyo olw'okufiirwa Mugambwa Francis Dundu wali Ebuntaba Nakumbo Paulo Twamzise Pirato olunaku lwajjo ate mwenna ab'ekalajaawo Kakoola mwenna mbasaasirako nnyo olw'okufiirwa Ntege bwe tugenda okuzika olunaku olwaleero. Saasira nnyo Muzeeyi Mayambala mwenna mbasaasirako nnyo basebo ne bannyabo naye mu Uganda mwonna abakyafunye ebizibu abantu mwe bali mu makomera tebannafuna bwenkanya mwenna mbasaasirako nnyo era mbagumya nti Mukama Katonda abasibe ebimyo. Dr. Bedi Wanika Mugalatiya muzikiriza nga teddoboozi lyange okusaasira bannayuganda ab'enjawulo abafiiriddwa abalooya newankubadde tuli balooya naye omukulu oyo abadde muntu waffe Walimbe abadde akola omulimu gwa ttendo famire tugisaasidde n'abantu be bonna babadde bamuli okumpi nabewaffe Bisange basaasidde olw'okufiirwa mukyala Nakanwagi okuziika olwaleero awo Bisange kitalo nnyo ate ab'Ekitanga Haji Bango yaziikibwa naye wiiki eno nammwe famire n'ab'ekitundu tubasaasidde n'abalala ebizibu bingi mu ggwanga ate n'abalina bye bawangudde nabo gye bali nebbo lwakuba abataki n'abasiriya olulimi olwaffe tebaluwulira abataki n'abasiriya nebbo twali basaasidde nnyo lwanga emyambo emitwalo 2 n'ekitundu ate girabika gikyaliyo naye ate weewonye Mukama w'amaanyi waliwo baziika olunaku 4 nga mulamu Katonda ono nga tannakukkiriza genda nagamba oyo yennyini Mulima Mayoni Kimungu nagamba nti Mulima Mayoni omuntu gali mubifugu nakunya talya nenavayo nga mulamu ate munyongovu nagamba Mulima Mayoni Katonda alemererwa tasobola kulemererwa nagamba nga takiddamu nga Katonda alemererwa kibe ate sebo mu bunyongovu obw'ekitalo naye gye bali era tukyasuubirayo abalamu tukyasuubirayo abalamu ogirabanga firimu naye nga abantu bavaayo nga balamu naye kitalo ekyeri Esiriya ekiri Etaki Esiriya yadde amaze emyaka 10 nga tabakuba yazze mu n'abakuba Honorable Sebunya omuzinga gweyagala gwe bwayogererako gyatuuka mu budde bwe ogenda noyambira nti ababiri abaatuukatuuka nga tuli bana oba microphone zikutabudde nga tuli bana olwedde omuddugavu babeera talabika kakati ebitalo bingi tubalamusa mwenna abawuza CBS ate naddala abankubira essimu ku wiikendi eweddeko nagali luddawa abasajja bali wana amagye bagavulunga gonna bagafudde kitaliiwo ne mbaga nti mubaleke ly'eggwanga lyaffe naye mubataddeko ettomi bagamba waidduka amagye gaffe bagamalawo naye nga nti CBS yaffe tujja kujja tutereeze kale tusaasira abafiiriddwa naddala abanuupu bafiiriddwa looya waabwe naffe looya waffe kitalo nga Uganda era bawaggwanga kuba leero ngenda nindawo wano mukulu Lukwago nga omusajja waffe NRM naye era nga yamuwuliriza so naffe balooya baffe naffe muveeyo ngayo mulage temutya kulaga nti
muli NRM naffe bwe mugwako ekizibu naffe tugaa nti lawyer waffe namwe mufunga yo land people abali mu NRM tusaasira comfort zone abaveeyo bajja kuvaayo tusaasira ensi yonna tugisaasira tulina waluliwo goyingo ndoza bwandika okitegeera bulungi it is a proper waluliwo waliwo siri eyinda abantu Russia ne bakyalwana abantu bafanga buuka mwe mwavotingira side ki so tubeegayiridde affe twagala lutalo lugwe tetuliko kyetugamba naye ebizibu byonna ebiri mu nsi mukama abikakkanya atusaasire infact kye bayita amagaton twakirabidde Turkey na Syria kugamba nagenze negamba Allahu Akbar nga ndaba abantu ensi omukyala nambuuza ati Allahu Akbar togamba Katonda nimugati Katonda tumutenderezera waliwo abadde awona so kitalo nnyo ne munaku 10 tujja kufunayo omuntu omulamu ya Katonda webityo biba bamugjiyo nga mulamu talemererwa so tubasabira ate ne ebyo ebiri e Syria ebiri e Turkey naffe bitukwatako lwa nsonga kakati ennaku zino Kibuyaga tatandise olwokuba ebbuku mweri nga ne Cameroon amutwaliddemu kiba kitegeeza nti abazungu sente ze baali baleeta eno okutuyambako ku buzibuzibu buno bwetufuna kati zonna zigenda kutunula ludda lumu kiba kitegeeza n'ebyenfuna zaffe n'ebisente n'ab'emirimu naffe tulina okwekuniza so mukama atuyambe tuyitemu tuyozeze ne ku baana abafunye ku bigezo ne basanyuka ne bayita kibadde kiseera kizibu nnyo kasogere tuva mu covid omwana okuyita n'asoma n'ayita kiba kisa kya Katonda kino mwebale nnyo mwebalidda Honorable Robert Ssebunya Kasule wotadde full stop ejala kutandikira ku byenjigiriza abaana bajja kuzza abakoze obulungi ampuliriza ebyo mu ssomero ga mwaka gwa 2022 ebibuuzo byafulumye naye nga bibaddemu ebintu bingi abantu badde bangi nnyo gavumenti era ina ebintu byeyagala okukola bingi okulaba nti mu nteekateeka yayo teyagala kwongeza school fees ate si ekyo kyokka n'abaana ba senior 1 nabo P7 naye yagala kulaba nti ejjawo okukola ebibuuzo by'ekyomusanvu abaana senior yokuna bakoze bubi ddala amasomo ga sciences kinajjukirwa ababaka nga ate abasomesa bali bagala bongeze sente tezakoze makulu oba kubanga abaana bakoze bubi amasomo gano ekyokubiri agasayansi abasayansi bagamba nti tebyabaddeyo senior force bya senior force byafulumye kakati bintu bingi ebiri ku byenjigiriza enjala tulumu katono kwaffe n'abali wano twayita ku masomero tulibala mu bikolwa byabwe Ssebunya wona badde ayagala ava bayozayoza ne bakoze batya kyekyaganya abantu ba science ono Abedi Bwanika iyo ebyobulunzi biri mu science biri mu science monji bibali ku musalo munene aba musomesa mu secondary ono musawo ebisolo asoma physics webisolo asoma physics chemistry nasoma PCB physics chemistry nasoma PCB Masaka secondary nina distinction mu mathematics nina distinction mu chemistry nzijeyo ebintu biteke ku meza wa president wali omusana wa president so boyogera ne muntu wa mutawana nnyo tuyitawo side era tokigenda mu sebe oyina musomo science physics kugero kebere bitawo ya Masaka secondary onyagula distinction ate nakugaba bwolyango omuntu bage nti yasigalayo makerere ng'asomesa simanyi bannaku zino nze njogera ku baffe oteekwa kubanga gw'omu ku baali bakoze obulungi yasigalayo makerere ng'asomesa omanya nti yakola bulungi abantu bonga tebakola bulungi abantu abasoma basoma omanyi sayansi kiki ekisooka abazadde abasomesa sente baziwaze bali baagala system kiki ekisooka nzikiriza njozeyoze bonna P7 ne senior 4 mukulu Medi kino ekigambo okugwa ekyo kya lulimi lwaffe
of course nalabyeyo abatalina grade yonna nire essomero nalirabyeyo mu Mambuka eyasinze nalaba ayinamu 8 gumu biri mu Mambuka mu P7 kakati abo ebyawe birala naye bwe baali nze nasomesaako nga bwe ŋŋambe mukolo Sewungu honorable eri eyo yagimanyi nnyo ekisooka enkola ega nti buli mwana ateekwa kufuna nnya eyo nfu era nayogerera wano omukulu medica nkiddemu nega nti bw'ogendanga mu ssomero abaana bonna ne bafuna nnya lidduke omwana bw'aba ali mu pitfall mujjulule mutwale ewalala kasita bonna bafuna nnya actually ne bafuna nnya n'abalala ne bafuna 5 ne bakoma eyo lijjemu omwana wo abo tebasoma sebagezi nnyo abo bali mu kubba bibuuzo kuti kuba kusoma bandi mu nguudo era ffe twasinze Desemba bule era ffe nsobola kuwako information ntonyo kubanga sala kulya buddewo ana medi kati mu education bw'olaba essomero nga kiwandiika onojje jakyerabira kiwandiika tojja kyerabira kakati njagadde kutandikira abasayansi bo ngenda batuukako kasola bange essomero ne bali wana ne nga bafunye nnya 5 eryo fulumya omwana wo kubana 19 bafunye nnya abo fulumya tebali mu kusoma bakoppa bali mu kukoppa ninga tebabakwata obulamu bwa Katonda yatonda omuntu mugulumeri waliwo abantu mu kibiina bwagandi 2+2 oba tonakimalayo nga waliwo omwana wanisi 4 abo tebatera kusukka 5 mu kibiina ate mu second za 3 nga wabeerawo abaddako nabo balina ansa ntuufu naye bagitegeddeko leeti eddakiika eddirira waliwo abagenda okuwanika ekibuuzo ba okivuddeko nga waliwo ne ansa kati ate agitegeerako nga gomaze kivaako oli ku kirala ojamuza 2+2 tonakimala nga awanise abaliga 5 kakati abo boolaba basooka okuwanika abo Katonda be yawa obwongo obulowooleza abalala kati ekikulaakulanya gali amawanga ekigaawukanya ku Uganda nti bo bali mu kibiina abasomesa babeeramu nga baketta nti 2+2 5 abasooka ne babawandiika era yunivasite zaabwe gye basomera za njawulo babatendeka okulowooleza ensi neve wano e Uganda mu Africa ekiro wali akifaako jumula bonna buli muntu yeyita mugezi enkola yaffe yakiddugavu buli muntu yenna agati amagezi nyina mayitirivu olinawo naye waliwo abantu Katonda byakuweereza okulowooleza kakati ate nabano tetulowooza kyekimu nabano nga 2+2 agitegedde wayiseewo eddakiika naye si musiru obwongo bwe butyo buliko ki designed bwe bwateekebwateekebwa bamuyita ddaala omuyita ddaala ne buli muntu ayinamu ekintu kye Katonda kyamuwa kyayinamu amaanyi engeri gyasimukamu okozesa ekigambo osimuka otya 2+2 luli nakyanguwa omulala nakireeta nga waliwo muba mufuluma ekibiina nga n'omusomesa yamaze eddazizekedde nga lwategeera ansi naye si musirwa obwongo bwe agitegeerera waliwo n'ategeera ng'omaze kubidiringa n'emirundi ng'esa kaakati nzija eno njagadde kuzzaamu bali abatuwuliriza omwana wo teyagudde kino kyemugaa nti omwana yagudde teyagudde obwongo bwe butyo bwe buli design kakati munoonyeze byasobola kyobola mukulu medi feeri bwe twasomereo zi primary secondary nga buli level kubeerako abaana bwe bafulumira ne bagenda ne basomayo ebyemikono obwongo bwe bwe bubanga bugenda mu ebyo notamugenda nga ugandi abo bakulakulanya ensi era sebo teri yonsi yali ekulakulanya lwa diguli Uganda egera nekwata amakuba amafu era newunya abali mu gavumenti kwega bintu bino bibatawaliza teri nsi ndi elikulakulana lwa diguli ensi zikulakulana lwabo ba technician abola abo ba diploma ba certificate be bakola ensi
sizino degree feze twogera on job training sizino degree kakati nzije eno mu science njagade kusobola kuzamu bali bantu maani abantu bamugudde kakati science kintu kirala science tobeera bubezi wali ng'osomesa busomesa theory amasomero gaffe galina obusobozi obukola ebintu bino bibayita practical mukulu Sewungu gwetera okuwulira yamanyi sente zebawa omwana buli taamu nebakasambu bana muli ayo kali kasambu agenda mu kooti ne bagafuula kenda kakati omwana tasobola kuyitira ku science secondary science owa P7 namuyitira ku kenda owa senior 4 oyite science nga buli mwaka bakuwa emitwalo 4 kakati ebikozesebwa abaana okusobola okusoma science Uganda tebiriyo ate tebiri ku secondary yokka ne ku degree kati osobola okufulumya omusawo nga si musawo yennyini olwaleero nze mukulu Sewungu bwe nagenda ku university benagenda nabo bonna abaali bagenda Mulago bali abaana 4 tebali nga bangi 4 naye nga buli mwana bamukwasa omulambo gwe gwagenda okusala asome anatomy ne kati bano bagenda ofuluma omubuuza nti wali ogulabyeko alengera babawe Messi nazo tebazina Messi gula bamute director rats kakati emese kwotandikira egula emitwalo 3 emese kwotandikira naye olina okusala omuntu ye yennyini kati muyina zino universities nyingi saa zoogera manyi kwongera okusemera omugalati maliza myendera essebe ekirala okusoma obikwaba kyendowooza nti kikulu twe abaana bakola subjects nyingi era mukulu Sewungu ono babapakira ebintu bingi yajja tunyonyola abaana subject 10 zaki gamba basiting education ya Uganda subject zendaba ziyitirira obungi nakyo nekireetera omwana okuba nti awampagatanye n'ebintu bingi kiva bategeera nga mulimu amayindi bwagambye nga wayiseewo omwezi ekimwagenda okitegeera nze nadropinga history mu senior 3 nze nali musize mu Masaka Secondary twabeeranga ne streams 10 kakati ekyamundropings nga saagala kutuuka mu HS bampe kosi yode ya arts nga sizaagala ekyamundropingsa naye kwegamba ndaba abantu basoma ebintu bingi mukulu Sewungu ono ajja tunyonyola akasimbayo nze ndowooza nti mu nsi ziri bali abalina okusoma okutegeerekeka omwana batandika okumulaba nga bukyali nti ono ajja kubeera dokita ono ajja kubeera engineer kakati ne bamuleka n'akwata eryo ekkubo era mu nsi z'ebweru abantu bagambe abaana tebasoma kuyita bigezo ngebyabona yafunye buna ab'enyumasta bonna beekwese essimu teziriyo abaana bayise bangi abayise byajumula bebagala okutwala ebifo ng'ate mukulumenye era ogenda okumaliriza eno gye bamaliriza fe twasomera e Makerere nga first class degree mu Makerere ziza okubeera 2 oba 1 ngati zibeera nyi era kati ngenda nempulya nga musoma ziringa nga 10 naye eno mu public nga sirabayo kiraga first class mu myaka gyenka mwali batono twali batono twali batono ekyo kikulu naye first class degree 10 nga ziri mu Uganda singa ekiri e Uganda nga ntuufu nga ntuufu nga tulina abantu 10 nsobola okulya first class ezo zenzijukira omukulu ono eyali professor walo yali minister abawulya waliwo omwami omulala sono yakolanga walo yakatende erinnya lyabidde wa western
mbajjukira tulinayo abaali mu akisa bafuna first class mu finance tezalinga nyingi first class kazibera 10 era kati mweza jenje naye ku street mubikolebwa mu office ne bimwogera temuli mu first class bwe mpulira ebirowoozo byammwe temuli na second half mwogera byalowa ne mwafuna first class kugamba education ya Uganda siba abo batambuze ebintu nati golaba ekiraga nti wano waliwo first class mu Uganda omuntu gwe bayita first class obwongo bubeera bwa mutawaana nnyo ayakaga mafuta ganyonyi abo kugamba buli kantu olaba baluwo professor Lubogo wa mathematics okubala abo ba first class waliwo professor Bulala Mugambi naye yalindoza mu physics oba mathematics eyiwaggulu abo be ba first class nebye bakola obiraba nti okola obikwa abaana kuvudde ku kyo abedi wana kugambye ebikozesebwa tebabirina mulayini esembayo layini emu yokka ekirala nokopa kungi education yakyuka yakuyita bibuuzo si yakutegeera tikusoma kutegeera kusoma kuyita bibuuzo kakati eyo education efaana bwetu twetaaga giddamu gitunuulira tugiyiwe yonna yeetaaga kuyiwa yonna nfu olaba olwa mukulu meeting amaliriza abantu abafuluma mu myaka gy'ensanvu 6 8 be bali mu mawanga wonna South Africa obasanga bakola badokita gende Nairobi hospital olaba ekizimbe kiramba bonna badokita ba Uganda siba tebafuluma mu mulembe guno kubanga eri bagendanga naye kakati oli ogenda n'afuluma tikasebegeranga nti Makerere iguyira bwingi naye kati nze ogenda mu clinic oli nakuwandiikira ebintu naawe noddayo eka osooka okubyetegereza kubanga oyinza okufiira mu kintu ekyo era nze noonyayo nyina omusajja wa dokita musajja mukulu mukadde gwendaga ye dokita wange kuba kati bano abafulumye kati ennaku zino sigambye nti bonna naye gamba kikolebwa kitya way forward eriki ekisembayo eno ku degrees gavumenti eteeka sente mu degrees za science teziriyo yasasudde bantu naye bikozesebwa yasasudde abantu abakozi naye bikozesebwa tebiriyo teziriyo equipment eriyo okufulumya degree nga eya medicine eya engineer weetaaga okuteekamu sente ezitegerekera ddala zisigabuga nti osasudde bagule equipment bakole practicals abaana bakole practicals kati kalikyo bagikyusa bamukulu Sewungu nene bagikyusa kakati kalikyo gye bakyusa yeetaaga ebintu biri practical ate tebabirina kakati mukyalo oli ogenda n'omutuma ebintu wekibuga agezaako ne mu byalo nga tabiraba kakati eyo kalikyo gye bakyusa yeetaaga gavumenti eteekemu sente Sewungu kakati neyanza kansokere wali oyayogedde abaana okuyita ennyo abangi mu ssomero erimu nga bonna baayise bagezi nti bonna first grade mu mateeka erisomero lina kyebayita abnormal curve mu education bw'osanga essomero nina essomero siwadyogera ku mpewo abaana 100 mu ssomero bafunye bonna. That performance is an abnormal curve. Nze ekalungu nina omwana kansala wange tusubira yankubira tekisoboka nebo baselectinga nobajjayo ebagita abnormal curve mu education nja kankize mu Luganda ng'omusajja omuganda Katamba kyetuyita abnormal curve lyessomero lirina abaana erina normal curve mubamu aba first grade wakati n'abagudde eryessomero ettuufu. Nina kansala tusubira ekalungu yankubira nga tulina omwana mu ssomero eyo wansi ewange ekabisa omwana yafunye 7. Oyo omwana yansose bonna bonna Kampala okugenda enabbingo oba ekisubi era kyenakoze talina fees namutute mu St. Bernard's College ekiswera kubanga akasente katono nja kumalako nako era ngenda kugaba empapula z'aba St. Bernard's College bangi abatesobola mu Kampala mu nkubire naye Medi olwaleero taamu yatandise abaana babasasulira siringi 9 fees bano bampidde bumaali abenaale naye tibanawaayo sente zitandika taamu
ebox y'ennono essomero okumalako ttaamu lyagala ebox z'ennono katoni nga 2 ogula zabayita prep books n'ebirala aya yogera wano nti awayigira ku side eri wano tasa akyeka ano mzinda guno bimadengera okugera ayogera ntakanya na NRM nze ndi independent mu NRM webayo ebintu ebirungi ebigwa seggwanga mbiwagira era okola ki era webiba mu opposition nga birungi era mbiwagira omuwulidde so kakati kankuwe priyambo y'ekintu kino education ebuuziza Dr. Bedi omubuuziza gwanga lyawa erifulumya ebigezo nga birifulumiza mu State House ng'ekitebe kya education ye UNEB balina board room ekintu ekitwala ebigezo mu State House mwamu temukimanyi omukulu takyasobola kugenda wa at the end of the day bagenda bifulumiza mu buliri mu State House tosobola kufulumya results z'abaana ng'ozifulumiza mu State House nga tugeze ku Ministry of Education oba n'ekirala bwana Medi nze nina omukisa buli results lwezifuluma kikulu ofulumisiza bibuuzo bigezo oba bigezo kyekikulu nebifulumya kikulu nnyo kubanga kyobuuza kyekiddako kujjako gavumenti tesobola kwongera education mu maaso tekyagisobola ne bw'oginyola okugulu kakati kankuwe statistics zizino wano ebino bibyo Medi era ojja bisigaza abaana abakoze senior 4 bagamba bali 34,954 naye abaana aba gavumenti abali mu USE mu gavumenti bali 11,184 kitegeeza nti private schools zina abaana 23,152,275 naye ate abayise first grade mu senior 4 bakugamba bali emitwalo 46 bebakuwadde abafunye grade 4 mu mateeka grade 4 abagudde era sikiwa nti avamu ne combination balina kugino lya bunoonya zizigenda okutuuza omwana ku street abagudde bali 11,000 aba grade 4 11,783 n'abafunye failure bali 1,556 kitegeeza abaana 13,156 kitegeeza bw'obanga oli musomesa nganzi abaana 13,000 mbadde nkuwa abaana 3,000 Dr. Bedi abaana 3,764 tebakoze nga baregisteringa naye bwana Medi nze eyo yonna sigenda kutambulayo nebaza Dr. Bedi kubanga abadde ayogera mutima gwange wano mu biwandiiko bya Mwami Odongo ate abaana abebakwatiddeyo tebagamba nti bakopa naye basigaze ebigezo because ebigezo byaliikinga naye Mwami Odongo wano mu luzungu singa gundi antisomye agamba performance of candidates in science the papers test the candidate's ability to use the science apparatus provided to perform experiments following instructions and to apply the science processes, skills of making measurements and observations, recording observations and other data from the experiments carried out. Nti mu science babawa abaana okukwata ku byuma ebikozesebwa ebibatwala muki okupima naye bo balaba nti abaana ebintu babikwatako nga wabulayo akaseera katono okugenda maaso kati abaana bangi balaga nti practical experience okukwata apparatus tebazikola ki tebazimanyi. Now ekyetwali tugamba government nze ngali kabishiko ka education nti nga yes yongeza abasomesa omusaala naye sooka oteeka ebikola mu masomero. Nze mu senior 1 ekako nakwata ku Banseni baana era nali ngikozesa naye olwaleero omwana wa senior 1 mu ssomero lya gavumenti ali ku stove naye n'amafuta agagiteekebwamu tebagalina naye gye n'Omuseveni ne gavumenti ye bo babiriivinga nti omusomesa wa science emiliyoni 4 n'omu wa arts oba omaze okulisa abaana baki abasayansi ekyo kisuula abaana. Ekyokubiri ffe kyetubuuza ne bw'onookola otya wabadde mwe mwakubye program wano namirembe bitamazire president advisor mu education very educated person amanyi education myaka 8 and above akyawa government amagezi ga education kikibi ne wamudde bwakugamba wano bwayogera
ebintu byebatubulira mu education General Museveni takyayinza kutereza education ne bwokolotya kubanga interest ze ne government ye tezitunde side yaki ya education buli lwotwala omwana mu secondary nga ebikola tebiriwo mu sciences ate Dr. Bed kyobuuza tebakulimba nti omwana asobola okuinterpreting ebibuuzo nga tayize luzungu bulungi na kusoma ate biva wansi naye tunuulira bakugamba bagala omusomesa wa nasale nga alina senior 6 ne degree naye ate agenda kusomesa mwana kuyiga kuhandolinga bintu qualification y'omusomesa wa nasale etakuba na degree okusomesa omwana wa nasale the answer is in abstract tikiriyo bye tubabuulira olwaleero bano bennyini abali mu ministry nabo batya okwogera kubanga bakuyita mu state house olizingeriza ati ogenda kwogera kyebituufu ansi eri ku muntu atya omu naye ziri sente z'ogamba emitwalo 4 zebawa omwana wa USE za mwaka mulamba fees zisomesa omwana okozesa kubanga okufuna litmus paper ogikebere ekuwe kala z'oyagala buli kyokozesa bazita reagents ndowooza mu biology oba mu physics n'ebirala naye tunuulira results zino nkuwadde nti emitwalo 23 gy'abaana ba private emitwalo 11 be baana abali mu masomero gaki ga government naye bano bodongo takulaga results z'abaana ba government bawadde sente akulaga ba Kampala kyova olaba bayisawa 11 amasomero ga private gali ku TV gonna gagakuba engoma bakeera babeera wali wansi waliwo omwaka ogumu ku makya baali batusedda ku Centenary Park gundi TV BBS enakuja NTV ne babuza ati munonye ekiwano tuze kulaba results zaffe n'abaana nga babayina timuloza mwayise nti kiza bamaze okumanya ebyakoze ki ebyafulumye who releases that information tosobola kulaga results za Uganda nga tulaze government baana bowera bwe bakoze ki bwe basoma n'olwekyo kimaliriza bwendi ekintu ekiri mu ggwanga kibi nnyo tekiri mu education tekiri mu ekiddako tolina bw'obanga osomesa oli mu education system ng'osomesa mwana ekiddako kya gavumenti kuvaawo ze nkugambye tunuulira gwe wakoze story wano mwabadde wano gwe walolaba ensi yawa omanyi ono lawyer ndi lawyer wano fe tuli lwa lawyer kiki bayita legal notices zimubuuza azikubuulira buli gavumenti ewamba gavumenti bwemala ogiwamba esooka kususpendinga articles mu constitution nebeera legitimate ng'ewambye eri legitimate voted naye oba olina omulamuzi w'eggwanga ng'asobola ogenda kuteresita nayamba narobinga ng'ali mu kooti nayambaza president omudaali ng'ate yawamba gavumenti na mundu ate mundu singa kayira bwe yawamba omusango yawamba wabalamuzi kati oyandisaza atya omusango kyetuyita education bwe beefudde ette ebintu bingi ogw'amagye tereyesita okwekulisa okuwamba gavumenti eyali legitimate voted by people naye n'ayambalanga mulamuzi mu kooti n'ayambaza yabba eyawamba eki omudaali nsebo gwosinga naye nga ame commander wali ne minister Sempijja bwe bali ebyo bye mu ggwanga ye education gy'olimu kati ng'omaliriza sebo bwe tuba tetutereezezza ebyenjigiriza mu ggwanga twogedde nze nakusaba medi prepare program olete Mwai Museveni atule wano nange ondeete ne minisita wo gwayagala kubanga abaana abafa tebagenda kuddayo talinnyako mu palamenti era nkugambye nti mpindi agenda kowa defense nkugambye nti okusoma results yabatuteruddawa mu state house gye basomera results that's an abnormal behavior of an education institution and the country which has a government which has a minister of education n'aba minister bana nze nga ndi minister singa nade state nga nze omukulu yabadde wali nandi mbwe tusomera ebigezo bikyamu tugende ku kitebe kya UNEB oba results because the independence of yourself musemateeka kikyamu sikyetaaga nakwera musemateeka kiwache ta judicial notice mu mateeka sebo kibabuulire judicial notice the face of it nti bwoba ogenda okunyizira results osomerawa gwolozaki Museveni beera bamala okwamba gavumenti yalayirira kugundi parliament atalayirira mu state house yali alaga lwaki yalayirira ku parliament judicial notice judicial notice kitegeeza kyekyo okirabirawo maaso g'omulamuzi ekyo galina okubanga gakirabirawo nti naye ddala olwekyo kiramu kino kituufu sabunya abatugambye lwa gavumenti batugambye gavumenti yammwe ebikozebwa tebiba bimanyi nze baali batusomesa senda bula basomesa science ebubi basomesa bansani baana mulina okunyola ebitundu ebiri ku bansani baana the best planetary regulator the cola air holes gas valves gyebiri
simanyi bw'onyonnyola bisale bya kajugere eri omuzadde simanyi lw'onyonnyola muzadde ali mu kusasula bulindo na bulindo bwa ssente ate n'omugamba nti ate ebikozesebwa mu ssomero tebiriiyo. Anti ekibuzo kyabadde kubanga lwaki abaana ba sayansi bakoze bubi? Ekibuzo abaana ba sayansi okukola obubi omwaka guno kitegeeza nti abaana ba sayansi bakola bubi. Maybe yasetinze ekigezo yabadde omukyamu. Teyateeka in perspective nti abaana bano bamaze ebbanga ddene nga bali waka. Wadde ssente zagenze nnyingi. Wadde ssente bazisasudde ne ttaamu waliwo ttaamu emu gye twasasula ennaku zino omwaka guli. N'abaana ne basomako omwezi gumu n'ekitundu. Kugamba abamu ne basoma weeks bbiri ate ne bawummula. Kugamba ayinza okuba nga yasetinze ebigezo bya sayansi ku luno overshot. Ye n'alowooza nti asetingira ebigezo mu mwaka omuki oguli nnomu. Tutwale ekifaananyi ekinene Ssebunnya. Akati ekifaananyi ekigazi kiri nti abaana baffe bakola basoma naye ekibayingiddemu mu masomero is that business. Gonna kafuuka business schools. Kati business school ne bafuna how do we market our business schools? Kuba kati zaafuuka business profit and loss. Mfiirwa wano kasala wano bakati bate naku zino babasuna bagamba wano kasala wano kafuna wano kasala. Gembe kikiri mu masomero. Era njagala okwebaza Professor Matthew Kenya. Kuba UNEB yalina okuba speed governor. Nti wadde amasomero mugafudde ga bya busuubuzi n'ebyokufuna obubonero abaana abaffe bonna baayise. Oligo webaza yavaako kati. Mwebaza kuba kati aliko yeerabidde omulimu gwe. Odongo yeerabidde ddala ekinyusi kya UNEB. Erina kubanga speed governor. Ate ministry. Abantu okukuliriza. In fact bandiggyewo kino ekyo twafunye bonna kati nkibanga omusawo. Bw'ogamba nti amalwaliro galaniko okukola advert. Ze nalongoosezza 6 twafuddeko n'omu nazaalisizza 12 kasita ebyo bitandika mu masomero. Okimanyi nti nammwe rediyo mwatandise okubasasuza just ako nako mwakafudde kalango si mawulire nti kasita otandika okuwanika abaana n'embuzi noga nti embuzi tubawadde embuzi tusaze ente omukyo muguguno abaana bonna baayise. Ako nako batandise sasula milioni 2 oyite ku mawulire. Yafuuse business eri very dangerous to this country. Mu masomero nasanze omuzadde awamu mwenye abakozi ba Amerika katatu afere kugwe ani naffe tuzaala tulisimbe layini oli ajaga bannange nze munyambe ebyokusasulira omwana ekizaamu fee bana abasasula S6 ebyo nabyerabidde n'ensasula fees kati siina wadde 10 namuga kati wandisoose siri ekya ekizaamu kuba kati twandi kusonyiye fees n'ekiri kya gavumenti otegedde. So abazadde bali mu kabiga tusasula ssente enkumu naye abazadde headmasters buli headmaster akoze essomero. Education Review Commission Amanya Mushega yagambye ebigenda kuvaawo nga amasomero agamusimbira line katusabe tutwalayo butwazi baana katusabe commission ya honorable Amanya Mushega ereete ebintu bino ebijjeyo. Tesobola kubanga tukola kino nawulira nagamba ne P7 tugijjeyo bannange munakyusa ebintu byenkanawo. Ebibuuzo biveewo ya P7 abasomesa bagende ku diguli ebigezo bya P7 tubijjewo emisaala ekyo kyamuva wala kugamba ebibuuzo biveewo ya P7 tulinga abakola twita obuyisi tusooka ku kimu tonnamanya result za kino ate otandise ekirala. Either tuyinza okubanga abakozi ba gavumenti ffe tulina ekikyamu commission ez'enjawulo eziri mu education zantulira zigamba bane tukoze kiki kye tuba tukola mu kiseera kino. Gavumenti egamba tulina wadde 10 emisolo gikeeyi abantu tebakyasasula esente ntono ate tukole kino tukole kiri so tetujja bamuyitangani mu gavumenti yammwe ate kakati gavumenti buli omu alina kyaleeta mukola enkola ya nalunga eyagoya amayuni tujja kutta system ye gavumenti nze abantu ba Uganda abaana ba Uganda basoma nnyo teri mwana ava kuno ne bagenda bweru ne bamugamba nti oyo Uganda yakona buli agende ava kuno n'agenda Botswana
oba kusomesa basomesa bakuno bagenda nyi Botswana matabuta ne bagenda South Africa matabuta ne bagenda mu America mata teri ngo bagandi ono yasomera Uganda tasobola no abantu bakuno basoma nnyo nayo kola ebingi kujja kutussa ne business gundi ene ze mu masomero ateeta buse nnyo ku mulundi guno UNEB yani nyonyodde abantu tulina obuzibu abaana ba bibiina bibiri batudde abali mu P6 batuula n'abali mu P7 batuula big numbers tukoze tutya gwe mufo kyokwana usingo bana usinziti bano bagudde kabaana bani omwana wani gogamba ti agudde akali bagudde mubawadde magezi ki kyandisose nti twatuza abaana bangi twagradinze bwe tuti naye bano bana abatali graded option number 1 bayingire mu vocational schools bebana atula omwaka ogusooka ne bayita tujja bagradinga kuba mwana wali agenda mu nsinga no mu gradinze ajja bwekyawa ajja kudda ku street akole byonna ebintu ebitasoboka nti oba mubawo omukisa baddemu ate bano basomesa naddala sewungoolo yogera ku kigambo ky'amasomero ennaku zino okugamba nti omwana wo akola bubi tajja kutuulira wano kikyamu kubanga baagala okuwanika abaana n'embuzi twawangudde twayisiza bonna n'atuuza abaana 50 ate nga mu P7 ayinamu 15 ekikumi n'agenda akiwandisa mu masomero amalala kikyamu ebyo nebirina okuvaayo why that is not normal essomero lirina okubaamu nga bwe bagambye nti normal curve naye byonna byeyogera Ssebunya empozi tuli mu parliament balinga nti bano babitwale bajja funa omukisa minisita mwogere naye omukulu ono Ssebunya kati watuula kyekyoto kyaba iya prime minister ati bino feri mu parliament bigenda okujja nga Ssebunya yabisiza omukisa gwe tulina Ssebunya ali mu office prime minister ajja bituusa kakubulire Ssebunya twali naye ne tugoba curriculum empya olw'obutaba ebintu bikozebwa biprojecta biki ababaka nga 12 ne bawakanya ne tugigoba ne babayita mu caucus ne madamu Janet n'abaconvincing najja n'asoma statement curriculum egende mu maaso ne bagiwagira batuyita fene kolona ewaliyo sateze gende kolona nze nali nze kolona waliyo wegana misana Ssebunya kakati malize soga kakati n'ekyo kinyine kya abakaliculamu esooka tetwaba tukiwagira kitandike abakaliculamu empya tebanatandika kutuula bagenda tandika kutuula this year egwako so kimaze emyaka 4 so tusuubira nti kaliculamu empya enebako kyetu informinga then n'abantu abali mu UNEB abantu abali mu UNEB sikusoma busomi results mukomenga wo nga oli bwana asala omusango najja okugunnyonnyola kati omaze okusoma results komawo nga bayisewo emyezi owandiika extensive ogyonnyonnyola abana Uganda nti bannaye kino ekintu bwe kitiri kiti ebigezo babitubbako ko tebasobola kugamba nti tewali likeji ebigezo babitubbako ate nga abaana bangi ate nga tulina time okufulumyamu ebigezo ebyo byonna babyogere tugenda pluginga wano tugenda kusiba wano tugenda kuziyiza wano abakola kintu tugenda so boogere ekigambo ekigenda okudda mu kubba ebigezo kyenvudde ntumira mu Kenya kuba ye bwe yajjanga okwogera nga bannange twafunye obuzibu amasomero bwe gati gakoze bwe gati ne kisembayo abazadde bonna babutaabutana mutupakidde bingi okubapakira ebingi byandibaddeawo esente zandibaddeawo naye amasomero gagradingibwanga tumanya nti eno first world level 1 bazitanga first world school eno second si kibi kuba mu second kuba omanya nti abaana tujja bapiika nnyo bintu nga abali mu kibuga abalina ba-professors ababasomesa omanyi nti waliwo oba ku buwaani obusembayo the education sector yonna mulimu commissions ezisasukka emu nga ne Makerere University tugitaddemu Makerere University should guide
amasomero gano tutambudde tutya ne Makerere University nayo nesirika nayo nesirika nti abaana bemutusunsulira bagenda otuuka wano nga tebannaye ebintu byebakola tebiriyo they can't write an essay. So ze ndowooza nti process yonna tusabe nti Professor mukulu Amanya Mushega ajja kuleeta ekitabo ekinene ekinyonyola buli nsonga yonna akwate ku buli nsonga bigenda mu cabinet ate birina okubaako ne public hearing abantu basituke wano bagende boogere ng'ensi yonna ekola ki tulyoke tumanye nti ebiriva mu lipooti byaffe abazadde. So ndowooza nti ekyo kiyinza kuyamba agenda nekyakwanza agenda era kisobola katera kyava mulima manyuma honorable tuludde byanjigiriza sijja neyanza basawo ne banyabo mu mwaka gwa 95 waliwo ssemateeka eyakolebwa nga mwami Museveni tannagenda mu kalulu ka 96 ne mwami Semwogerere naye ssemateeka oyo waliwo kye bayita national objectives and directive principles of state policy. Mu byo waliwo boogera ku bintu bingi, ne boogera ku bya demokrasiya, ne boogera ku bya national unity, ne boogera ku fundamentals of human rights. Waliwo akatundu akoogera ku byenjigiriza. Mu bufunze mu namba 2 oba namba 1 bagamba nti gavumenti oba eggwanga lino lijja kufubanga okulaba ng'etwala mu maaso free and compulsory basic education. Era mu kawaayiro namba 2 ababaddewo nga bagoberera ebigenda mu maaso okuviira ddala mu 96 kubanga mu kalulu ka 96 ako mwalimu yali yeesimbye bamuyite nekusaawe nakyaliwo Muhammad Kibirige Mayanja yaleeta principle ya free education. Era mwami Museveni gwagikoppako genda mu manifesto kubanga weetandikira genda mu manifesto wajema yagireeta principle eyo eya free education era nekwata abantu omubabiro mwami Museveni n'agimukoppako n'agireeta oli yagambanga baana buli family yonna abaana bagenda kusoma. Mwami Museveni olwavawo n'agamba anze bonna bakole ki bonna basome. Naye waliwo principle eno eya free and quality standard buli munnayuganda okufuna standard education buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Ababaddewo era kumala ebbanga ati ngaffe abasoma primary myaka awo egy'ekyenda awo mwenna mubadde mukimanyi bulungi amasomero ga gavumenti gabadde nga gakola si ga primary si ga secondary gokka naye naga primary nga buli muntu yeegomba okutwala omwana we Nakasero Kyaggwe Road amasomero ga Shimoni gonna Gabati Valley nga buli omu yeegomba. Naye buli omu oyinza okwebuuza nti lwaki oluvannyuma lwa UPE we yajja kati ge gakwebera onoonya first grade ne zikubula. What happened? Kati ziri primary zimaze okuttibwa abasuubuzi babiyingira and this is across the country kubanga newalala yonna amasomero ga primary gakolanga bulungi aga gavumenti kawabeere ewaffe Mukono kawabeere e Masaka gakolanga bulungi. Kiki ekyatuukawo oluvannyuma lw'okuleeta UPE? Kubanga amasomero ga gavumenti buli kimu osuubira gavumenti eyandibadde namba 1 kubanga buli kimu ekirina nga buli omu yettanira kugenda mu bintu bya gavumenti. Naye essaawa eno bw'oba oyagala ebikwebera era onoonya bya gavumenti. What happened? Katutuuse mu mbeera era bwe bityo bwe bitandika kakati aga gavumenti ga bbeeyi tulina okugasalira amagezi ngeri ki gye sente gye zikka ebyenjigiriza bisobole okubeera attainable buli omu. Ne bassebo ne bannyabo njagala mbabuulire ekigendererwa kya gavumenti eno. Muganda wange abadde akuba nga asigako bwati akasigo
ngagamba tujja kutta system eno system yafadda government ya mwami Museveni tewaliwo kitongole kyonna tusiba tujja wano ku radio ne baganda banga we bali buli kimu tusiba nga tukikuba mu tochi kabibeere bya bulamu ne tubikuba mu tochi nga bivundu bizibu ne tugenda mu byenguudo nga bivundu ne tugenda mu judiciary wavundu kale sawa tuli mbyanjigiriza wavundu to the extent mwami Museveni ataddewo embeera eggwanga mu malirivu okulyawulamu emirundi ebiri abasomyi abagenze mu kusoma nga bagenze mu masomero ag'omutindo nga bafuna quality education ate nga eri free n'abagenda mu article 30 mu byenjigiriza nga bafuna free education naye nga si bya mutindo. Nabaddeko ku radio wano ndowoozeera ne tubabuulira essomero bayita Kanyarweru liri wali ekirugula leke mbulu awo wamukuba nti mwami Museveni asomesezaayo abaana okuva mu primary mpaka mu secondary nga basomera bwereere naye nga buli omu bamusasulira $7,000 bwereere era be baselectinga ani alina okusomera mu ssomero eryo baba ne mundu naye oyo akompitinga n'abaffe abali eno mu kiyunga yumeya abali mwererwe mu primary abasasulwa akenda omwaka bino bye twogera abantu nansi bayinza okulowooza nti tebiriiyo gye biri eggwanga alyawuddemu olwosimu eri mu vibration mukijje ku mmeeza evuga genda maaso nti eggwanga alyawuddemu emirundi ebiri era bwekyo bwe kigenda okugenda ne mu kugaba emirimu nti kati kigenda kutuuka ekiseera nga gw'oyina diguri naye n'abalala balina diguri abamu basobodde okweyongerayo nga basobodde okutwala okweyongerayo mu mafuta. Tumaze ebbanga nga tusaba lisiti eyo abantu be batwala ku engineering okugenda okusoma amafuta okugenda okusoma emitendera egy'enjawulo bino biri mu gavumenti yose mwami Ssebunya nti bannansi already from the beginning ogenda kulaba nti oluvannyuma lw'emyaka 10 eggwanga lyeyawuddemu nga ne baba basaba omulimu naawe kennyini ng'okirabirawo nti mutuufu nange nasoma naye mutuufu ono ye ansinzeeko naye ngaeyo nteeketeeke bulungi era we batyo bakiteeseteese mu byenjigiriza nga olabira ddala oba oyagala oba toyagala. Rusheshe yasomera ekiruhura n'agenda ne bamutwalako n'asoma bulungi amafuta nga ne wona okusaba ogw'amafuta tebajja gukuwa. Eyo eggwanga mwami Museveni lyateeseteese mu mbeera eyo. So okujjako nga bannansi basituse waliwo wano we batuwadde nti ki ekirina okukolebwa okutereeza sisitimu eno. Twetaaga overhaul. Sisitimu yonna yeetaaga overhaul. Okujjawo nga bannansi bakitegedde nti alonda ba commissioners alonda ba directors mu sectors ez'enjawulo ye mwami Museveni nti era bwe tulina okuwummuza ebintu bigenda bwe biti. Ate kyakaakati bannansi bakitegeere kubanga bwe mwongerayo emyaka 3 oba 5 ate kigenda kuba kibi nnyo. We either do it now ne tumugamba sewo kyokozeeko kikoze myaka 38 buli wamu oyingira anti ekikolebwa mu kalulu tekanaba 226 basebo ne bannyabo nakyo nyinza okukyogerako kati. Gavumenti zituuka mu mbeera nga nnya. Gavumenti omwami gwe bayita Idi Amin Mukama Katonda amusaasire yagikyusa ng'awambye yali tugisomako the 18 reasons why he took over power. Zaali ensonga 18 n'awamba. Mwalimu neza mwami Museveni zaawa era gavumenti yakyuka. Mwami Museveni yakyusa gavumenti ng'agenze mu nsiko era gavumenti yakyuka. Gavumenti esobola okukyuka mu kalulu. Okyali ku education? Abadde ngamba nti ekikolebwa mu kalulu. Gwe moderator gwe kamukyazizza omulema kukyusa ngezaako kati nyamwambye nti kibeera kalulu n'akalulu kakyusa akalulu. Esudaani wano
Sudani wano bannansi ba Sudani bakyusa gavumenti nga tebatufulumiza ku ssasi naye nga bagenze ku ngulu. So obuvunaanyizibwa mu sectors ez'enjawulo nga mumaze okulaba nti bw'otuuka mu byamalwaliro mu buli omwaka aba, bw'otuuka mu byenjigiriza buli munnansi akaba, ebibanja babitunze, omwana omala omusasulira miliyoni 2 oba 2.5 oba 4 ogenda okusoma emirimu egy'enjawulo, bw'amala okusoma ate n'akusaba miliyoni 6 agende e Dubai akuba ekyeyo. Kino kiri wano e Uganda, kubanga ekyandibadde ekirungi nti omwana omuteekateeka gavumenti neteekateeka negamba mwategedde, let us take this sector, bana tuweerera abaana mu sekita eno weerere. Kati mutuyambe kyabali mu parliament omuzadde muyambe mutya mubiri mu buwambe basewo ne banya muyinza okulowooza nti ne parliament nyinza ogitaliza, naye eri mu buwambe nayo muganda wange Obedi Rono nayo eri mu buwambe to the extent nti twagala nnyo ebintu bino bikyuke, naye abatusingayo obungi Mwami Museveni asooka basa moninga era nabo bingi tebakkiriziganya nabyo. Wona ava kyankwanzi era nabo bingi nnyo tebakkiriziganya nabyo, naye era wakasabalo basa mwategadde wano kiri bwe kiti obuyinza obusinga ssemateeka ono yabuwa bannayuganda. Nkugambye nga ono muganda wange abadde wano atidde okukisongamu ekitongole ekya palamenti n'asonga mu kitongole kiramuzi n'agamba omulamuzi omulamba no degenerating to this extent. Ekyo nakyo kiri mu buwambe ku lwakyo. Ebimu mbadde bikulekedde ebimu bikulekedde naye basoma bajja b'ensonga y'ebyenjigiriza etuluma nga sectors endala bwe bituluma. Kinnuma okukwata ssente n'entandika okugulira mu ddwaliro ebintu, n'engulirayo zi microscope, n'engulirayo ebintu ebyenjawulo binnuma. Naye ensonga lwaki bannansi basasula omusolo, olunaku lwe banakitegeera nti musasula omusolo okukola ebyo gavumenti okukola ebyo mutasobola kukola gavumenti ebikole. Amazima ga Katonda olunaku lwe munakitegeera ensonga eno wallahi olunaku lwe banakitegeera bannansi nti basasula omusolo ebintu bye batasobola kukola gavumenti ebibakolere ng'ekutte ssente n'eziteeka mu puulu awamu, olunaku olwo ebintu ebijja okutereera. Naye nga bakyali mu comfort zone bagenda kutuuka ne mu bwana Adaani nga tebategedde kiki batutte mu bwana Adaani. Kyankwanzi ensi yateekateeka kulaba ensi bwene abazungu baatuwa ne balaba ensi bwene ogitereeze otambule bulungi ne baleeta kyebayita sustainable development goals. Eyokuna egamba quality education development goals ezo quality education soka kuba bwavu munabakaga wali party democratic model naye nze tudde eyokuna quality education bomantandikira Medi okusooka njagala kukkiriziganya ne bannange abali mu studio aboogedde nti ebyenjigiriza byaffe bibulamu. Ekyo kituufu era kirabikira ne mu performance zaffe si ku mulundi guno gwokka naye n'emirundi emirala egize gibeerawo. Naye nze ndowooza nti education system yaffe gye twasalawo okutambuza ng'eggwanga yevaako obuzibu. Okusookera ddala abantu okulowooza, nawulidde Omugalatiya ng'akyogerako wano nti omuntu ateeka kuba na digiri okubeera successful mu nsi. Ekyo kikyamu nnyo kuba kyekiviirako ebizibu bino. Buli muntu n'afaayo n'alwana okulaba nti omwana afuna digiri. Naye ng'ate wamala okufuna digiri mu mulimu amayunioni akyogedde ng'amaliriza ng'ate ajjewo taata ntaata nfunire omukaaga ngende nkole obwakadaama e Dubai. Kakati abaana we bajjira wano Mwami Ssebungu abadde ayogera wano n'agamba nti gino 13 abali mu nnamba 4 n'abaagudde bagenda kulagawa mu nsi ezaakula era ezikuze. Era nawidde mu Galatiya oyo yakyogera
abantu tebatunuulira nnyo bino byamadiguri nti byebiyamba omuntu okutambula. Nfunye omukisa era nakyogerako emirundi mingi lumu ne president nakimugambako. Bw'ogenda China Medi olaba studio eno weeri oyinza okusangamu factory nga 6. Oli akola bikwanso, onaakola mapeesa, oli akola misipi, naye nga bagagga bavundu kubanga bakwata channel eyo. Ffe tulowooza tulina genda amanyi osomye swaswa, amanyi osomye biki ate n'ofundikira nga n'omulimu togwina. Katulina okusooka okutuula okuddayo ne tumanya nti wawe twabulira. Waliwo omukulu eyafulumya white paper bamuyita Ssente Kajubi. Senga gavumenti eddayo netunuulira ebimu ebirungi ebyali mu white paper eyo bisobola okukyusa ebizibu bino ebiriwo. Era njagala kuwa ssuubi kuwa bannayuganda ssuubi era nsabe Honorable Amanya Mushega nti ayambe aveeyo ne ripooti esobola okuyamba eggwanga lino mu bigambo by'enjigiriza. Agitwala mu parliament. Ate agitere mu parliament ng'evaayo. Njagala kugamba Medi abakulu bano bannenyamiza emanya kizibu wetubulira abantu kwe kulowooza nti ebyenjigiriza by'eggwanga birina kutereezebwa minisita wa education oba president. Ffenna Medi nawe wooli awo ng'okubiriza pulogulaamu eno olina omulimu munene nnyo gw'osobola okukola okukyusa eggwanga lino mu bigambo by'enjigiriza. Naye abantu baffe bejjako obuvunaanyizibwa olumu embeera gye sikkiriziganya ne bannange bano naddala ab'opposition kwe kulowooza nti buli kimu basobola kikuteeka mu byabufuzi. Boogedde wano Mwami Ssewungu yagambye wano nti gavumenti etuyambe etereeze ne Mwami Ssewungu ye gavumenti kubanga toyinza kugira gavumenti n'ogijjamu omubaka wa palamenti. Ekyokubiri Mwami Ssewungu atuula ku lukiiko olw'enjigiriza mu palamenti ate musomesa ate nga looya. Gavumenti yeffe era etambulira ku masiga 3 Medi ogamanyi. Kakati fwe twejjamu nga palamenti Mwami Gundi ayogedde wano mulima yagambye tulina buyinza nenyamidde nnyo okuwulira nga Honorable Kiwanuka Mulima Mayuni agamba nti palamenti eri mu buyambi ate ng'akyatuulayo nejjo yabaddeyo simanyi kyakola mu palamenti eri mu buwambe ng'ate yagenda kukiikirirayo bantu ng'ate byabakiikirirayo tebiriiyo. Juzi nakamulaba ku fulo emirundi 2 ng'aleeta kye tuyita matter of national importance. Obitwala wa mu gavumenti eri buyambi oba oyagala mawulire oba oyagala ki. Kakati tulina obuzibu. Kakati obuzibu obwo bonna Medi butandikirawo ffenna ffe ababaka ba palamenti abantu abali mu civil society buli omu waayo alina kyasobola okukola okutereeza ebyenjigiriza bino nga tuddayo ku nsonga egamba wawe twabulira kiki tulina okukola. Boogedde wano ku masomero agayisa abaana 100 tinatuuzizza bano bonna 100 baayise omuntu n'agenda n'agula omuntu nga watandika essomero n'ogenda n'ogula ebibuuzo abaana bonna ne bafuna 10 ku 10. Ffe waliwo kye tuyita learning disability. Oba oyagala oba toyagala mu kibiina muteeka okubaamu omwana alina learning disability tasobola kufuna 10 ku 10. Naye ne bayisa ate munnaye Odongo akulira ebyenjigiriza nezo yiza uti nazifulumya akulira UNEB nezo yiza uti nazifulumya nti bayisa 10 ku 10. Omwana wange Medi yasaba ekawempe era ne bamuwa okukolerayo senior 1 naye namugaye nti yadde bakutimbye njagala kusooka kulaba kawempe muzirimu ekoze etya mu senior 4 mu performance y'abaana bonna be batunuulira bebayisiza nanjagala kunoonyaamu kino bonna bayise teri agudde era ne bafulumya jjo nefuna gundi eyo PDF erimu abayizi bonna nga bwe batudde. Nasanyuse kubanga mulimu abayise obulungi ennyo mu 8 mu 10 mu 10 paka ku 5 mu 9 nkaaga awo gwenda sinza okulaba naye mulimu abasatu mulimu abaki lye ssomero lye bagamba nti lisomesa abaana okuyiga naye n'olaba essomero 10 ku 10 bonna bayise ate ne babiteeka no ku mikutu gya UNEB n'ogamba nti eggwanga liri kuki
ekyo kizibu kinene nnyo era twagala onabamanya Mushega ne Education Service Commission ne sector yenna erimu education etunulire ebintu ebyo babumali botengenjinga minisita wa byanjigiriza no minisa w'ebyenjigiriza tusobola kwewa amannya agaluddewo era kyova olaba tebalanga tebagenda kuzina wanika mbuzi tebawanika mbuzi gogenda bugenzi ng'oyagalayo olwa performance yaabwe naye gano agafa amasigadde gasifuka ga bizinesi oli agula n'asasula wabukedde n'asasula BBS n'asasula NTV mujje mutulange twakoze bulungi era wewetegereza abaana abo abazina abawanika embuzi ogenda okulaba si be bano ate abatudde be baba bali mu ssomero abakyasoma nti ate twasomye bulungi kati ekyo kyabulabe nnyo njagala kusembayo n'obugambo bubiri ekisooka nga tutereeza mmedi kuba obedde obuuza ki kye tuyinza okukola gavumenti eteeka ennyo ssente okuwanukula ekyo ekya sciences laboratory amasomero gaffe tegayina kumpi 99% ag'amasomero ga gavumenti tegayina laboratory equipments kati omwana n'asoma ata n'ayita sciences nga tamanyi na Bunsen burner basomera ku stove eri bye bakola birala kati bateekawo equipments mu masomero ezeetaagisa abaana okusobola okusoma ekyokubiri abasomesa bano aba science be bawa ssente n'abalala ba gavumenti beesasula ssente n'abo bali mu private sector bateeke nnyo obwongo ku kigambo kusomesa bwe banaakola ekyo ne bava mu bizinesi okukitunulira nga bizinesi tujja kufuna abaana ab'omugaso naye omulembe guno ffe medife tukozesa interview ogenda n'otuuza omwana ku interview n'omubuuza ekibuuzo oba n'omugamba nsindikirayo email ng'onnyonnyola kino n'osoma email n'osoma application letter n'ogaa kiki kino alina degree ne master naye nga tasobola na kuwandiika application letter etegeera n'ogaa wasoma ebyo buzibu bwe tuyina kakati tamanyi abeera ku TikTok njagala kusembya akagambo mmedi aka Kyankwanzi mpulira bubi nnyo abantu bwe boogera Kyankwanzi ne bagifuulanga NRM Kyankwanzi ono we yakireetedde Kiwanuka yagambye omulaba ali awo ava na Kyankwanzi era dda Kyankwanzi gyenva era gyenzira mmedi njagala kugamba Kyankwanzi National Leadership Training Institute kakati saawa zino abantu baffe abaliko obulemu bakansala aba district za Western ne Northern ba disability councils zonna eza disability eza Northern ne Western tubasomesa engeri gye basobola okukyusaamu obulamu bw'abantu baabwe okusobola okuganyirwa mu programu za gavumenti n'okulondola parish development model kubanga tulirako 10%. Kyagulanyi waba ayagala bw'aba ayagala ajje tereka bagobayo tekyetaagisa kugalawo mmedi tetuba tutte nolutwala omwana musomero lino otwalamu wala somero nagezemu gali abiri nga babadde omwana ogiyiza lugiyita nkuuka nga tuli bangi nembuuza abazadde nti ono tuzze omwana bwava wano amaze okusoma wano afuna omulimu butereevu naye lwaki baita okusomera mu ssomero limu sijjadde kugamba lwaki abantu batwala omwana mu ssomero limu n'abazadde omugaso gwa education baguvaako abazadde n'abaana tetumanyi kyakukola kubanga edda wavanga ku ssomero zeiraga nti nsomeramu bye bakuyigiriza oyitamu enkeera nadda ku ssomero laga nti omwana wange tasoma akusinzire kuyekubuuziza okusinzira kuyozimu laga nti omwana takola ki tasoma bwembi wa science lwaki omwana mutwala mu ssomero banoonya kuyita abazadde si kusoma bibiri byanjawulo kebalitegeera nti okuyita n'okusoma byanjawulo bajja kuloonya amasomero agasomesa so saagayisa okuyisa kyanjawulo ffe nga bwena mbawulidde abakulu bano boogera ffe tetwabeerangako na lunaku lwe basoma
nti esomero gundi lyayisiza fast grade bwezi lyabire mu mwana nanga amuli wote galingayo galiwo the best student kubasoma basoma best student ate genuine ate nga yasiize naye bino kakati bituliko yafuuka business abazadde batwala omwana mu ssomero gundi banoonya kuyita ye omuzadde anoonya omwana we janayitira so si kusoma okuyiga ne fees basala ne baganye okuyiga kwanjawulo zikiriza sebo zimaliriza awe waffe ekyabakuza mbasaasidde awo mama Faruku afiiridde omwana we nga nsaba ekintu kimu nakalungu sebo tujja ffe banabudu tugenda kuwangula ekikopo era teeka nze nga teeka ajagula tiketi 10 ate nebaza nnyo tutwale wankulu ku kisaawe express wesambira nga wenva naye nsemba nsaba honorable man tokyamukira ku PDM ojagwa ku kitalo PDM yalimba nti egenda kuba abantu milioni 10 buli muluka tezifulumanga njagala nkubuulire abafuna omusala mu PDM zebakafuna zisasula emiruka gyonna mu ggwanga era nanka mugatireko musalaamu ate nti Honorable Chiwanda Godfrey Subi isenkagaliwo ono mu Buganda amala okwogera namba 4 PDM Chiwani kati nze mbeera nkyayogerako ki Godfrey Subi Chiwani namba 4 teka kote namba 4 namba 4 mwenyale so basaba ne banyabo kadde bujoke ka tusalako ogana bange mukalaji kitalo n'okanzijyawo tuwerefe na mu misi media ensonga ya parishimodo so njagala kusiibula ababadde batuwuliriza mwebale kututega naye ababaka bano njagala batandika okuwagira puroguramu za gavumenti abantu babawulira nti tebawagira parishimodo ate nga abantu babanye abaagala miliyoni zenogenda zuwa muntu ebyokusoma n'okusomesa tubikwate kannabwala abazadde tuweeyo nnyo omutima abazadde abaana tubatwale gye banaasomera naye gye bagenda okuyitira obuyitiza ebigezo tulina okukyetegereza era nze ndowooza nti ministry ne president okuteekawo kana akakiiko kabuuliriza ejja kujjayo ekino si kyenjagala kimu kyokka mukulu honorable Amanya Mushega aleete public hearing y'okusoma abantu boogere bamuggyeyo nebuli ebiziba ebyonoonye eyagala okutabangula education system obeere bulungi nga makuume paka olunaku